samira wesonyiwe n'essimu yange nesonyiwa benanga atandabangako omanyi bulijjo kintu kino nkiwulira nti Abannayuganda twerwanyisa naye nga sikimanyi bannanga omuntu asobola obeerawo ng'akulinako obusuulu naye nga tumanyi bwaki nga tomanyi buva ku ki tugenze ku mawanga ne tusobola kudduukira wali Bannayuganda bannaffe kutuyamba why Abannayuganda tuli babi munanga tesimanyi Omunnayuganda emisinde palampala ngenze mugambye munange okimanyi nti bampadde position okimanyi nti bagimpadde wololololololo nga manyi nti alabika tekiyamusaza actually sagala muwayinza but I don't know namuya nembulira nemula so twalangawo okweraba kubanga you know omu yakoleranga eno wali facility wali omu yakolera eri wali zide program wali ziki omalanga akolera wala kakati wiki emu nitugenda tubeera nga tuli mu kifo kimu kati tubeera nga tuli mu kifo kimu naye yali yasooka okubeerawo ng'amanyi bali abantu but abamanyize munnange ndi you know ndi mwangu wa kugenda n'abantu kubanga simanyi bintu byakweraga simanyi bintu byakukola ki ate wema ndi in a workplace you know I act professional kakati munaye nga tukolagana awo nga naye akolagana nnyo ne bali I don't know bali natandika okukolagana nnyo nabo kyamwisa munaga out of the blue omwana twakola ennaku olusooka n'atanyega ne munyega nga nze mukaka olwokubiri nga nze mukaka olwokusatu nengambako bali nti bannange oba bannange mukwano gwange yabadde kibi munnange munyeganyega mubuuza tandira bwe simubuuza tambuuza bwe simubuuza kino oba kiki ayaya nga emanya abantu b'emirimu olukyogera ekintu nga bakiddusa bakiddusa nga bakimugamba before that waliwo oli yali agambye nti ngenda mugambeko mubeere nga mukolagana koza kasooke muwaki nga lisi tumale wiiki tumanyi mune with some days omuntu wabeera nga ayina bad days nga toyina genda nga omubamirako mama ono gwe nakigamba teyakirwisa emisinde nga dduka akimugamba wene bwe nakibagamba bali babiri nga dduka akimugamba ndowooza nga nomalanga amutegaga amugamba enkeera kaakati laba Mungu bwakola mba nfulumye ngenda okudda kuba bali bamanyi nfulumye like ngenze sigenda kukomawo ngenda okudda munnange nga Munnayuganda munnange kyankola ng'ayogera tulutulutulu nga mbiwulira kakati bwe najja nenga ono wage kagenda vaawo conflict omanyi nze nsensinga mangu obuzibu nga bunajja nenga nowe wagenda kuvaawo ensalabadda munnange nga nzija mukwatawo nga mugamba mukwano sweetheart munnange wemba nina kyennakunyizizza nsonyiwa naye bano obalaba bano booliko bano abakuyinula oyogere n'okwogera nga siriiwo oyogere bino munnange si batuufu ffe baawamu tukume nga tuli wamu oba ensonyi ezifuula busungu okubeera nga namusanze ng'ayogera bakyalo omukazi yanvuma n'okumpemula nampemula ng'alinganga omanyi omuntu aliko obusungu ng'alina obusungu abadde yabutereka dda ng'alinda bulinzi kantu kagamba nti ng'onoga ati gamba cwi omwana yansabula bakuyita kusabula naye mutulawe nti nga tuli mu lukuubo lwa facility nengamba bannange nanvuga ebigambo bwebiti naye nga mugamba obadde ki calm down like are you okay nga olwenjogera ekigambo mbanga amuvumye omwana yanvuma nenga ngamba kantambule nve wano neneyongerayo bwentuuka eri ku mulimu eri ewala gye nali ngenda I sent her a message nemugamba mukwano baddewo sigitegedde naye badde nsaba tulime kweyisa bwetu tubeere professional enough ate twagala ne kubanga tuli Bannayuganda yangaba toddangamu okunja samira wesonyiwe n'essimu yange nesonyiwa benanga atandabangako naye nno nze nga nakulemeddeko mukwano nkulemerako nemulemerako nemugamba naye nno nkubuulire omanyi bulijjo kintu kino nkiwulira nti Abannayuganda twerwanyisa naye nga sikimanyi nemugamba naye omanyi nti singa nemugamba olaba bali enkolaganja bakolagana bava mu nseegi singa naffe tukolagana batyo tukuuma obumu ne tuwanika bendera y'ensi yaffe ne tugikuuma you know kijja kuba nze ndowooza ekyandibadde ekirungi bannange tulekerewo ovumaganya ensi yaffe because ne bwe tunakola tutya yeyaffe iyo yeyaffe tujagazise n'abalala kubanga n'abalala banajje olaba kati bwe tujja mu zino ensi
abantu ba endinga nga tusinga tubakolera ensi yawe ngekula ate kati fe tudda kuyafe ntugivumaganya ate nga abantu bati bagenda genda okubeera nga batuza ku next level naye munnange nanyoyo mukyalo naye mugamba munnange nkusaba tusigala omuntu omu njagala tuwunze ndi muganda wo tuli baluganda tuva mu nsi emu simanyi kyakunyiiza simanyi nayo gye busungu kunvuma bwoti naye nze nkusonyiye era nange nsaba bwebanga ninawe nakunyiiza onsonyiwe because I mean osobola obeerayo n'osobya omuntu nga you don't know omuntu nabeerawo nga yanyiiga nga tomanyi so kati nze ng'omuntu eyabugumako nagamba owange kazi kakkanye embeera you never know maybe something you know omanyi omuntu nga mukola mwenna you know when you're working with someone si kirungi kubeera nga mukola ki nange nemwetondera naye ye nasigala nga asika empewo naye nga wewunye yeyanvumye nze saamuvumye ate nze neetonda aye nasigala nga ali mbire so when I went back to the facility namulengera nengenda waali nemuwahaavu nemugamba sweetheart nange banange omuntu asobola obeerawo ng'akulinako obusungu naye nga tomanyi bwaki nga tomanyi buva ku ki kubanga kankubuulireko ne bw'obanga omuntu yakukola atya nga muva mu nsi emu nga muva mu nsi emu nga mwogera olulimi lwe lumu lwaki muba temudde ebbali ne mujjawo akabeera kabakyankalanyiza thani okwongera okusajjula embeera nogiyuzayuza okubeera nga you guys separate nga temusobola kweyamba kubanga tuli ku mawanga we need each other something might happen bannange nibatunesiba kuba n'abantu tebagenda kufuuka ffe tebagenda kubeerayo nga tuli mu nfuufu yaffe ey'Uganda nga tuli mu binnya byaffe tebagenda beerayo okitegedde bannange twagalane munnange omwana yalinganga oba she felt small I don't know naye n'okubeera nga we many ways yali alaga takyagala but I did my part nemugamba munnange nemugamba naye kati ate nkwewuunya ate gwe wanvumye ate nze nkwetondedde ate ondaba oli mukambwe nnyo wadde nsababire anti munnange gwobeerawo n'ogamba mbusimanyi biki nemugamba bannange please calm down tubeere omuntu omu byonna byonna ebyajjawo lwaki mbabuulidde emboozi yange eno kubanga abantu olwanyisa abantu bangi bagenze e Bulaaya kankinywereko bisimilla tugenze ku mawanga netusobola kudduukira wali bannayuganda bannaffe kutuyamba why kubanga abannayuganda tuli babi ekifo ky'okusika mukuwa muntu akuyambe tulwanyisiganya oli bwakuyamba n'akuwa owokusula ate gwe kyolaba kyakupiikinga mu mpisa zembi okusinga instead of appreciating ekintu kyakuwadde because omuntu okusuza Bulaaya is not something easy okitegere oli bwakuyamba oba tugeze n'akuwola ensimbi ate ekifo ky'okuzimuddiza ne mukwatagana oba nonga amunayimumiikiriza sirina sifuna biki ate onoonya ngeri gy'ogenda mwogerako kutabuka oli omukwatagana obeera nga omubudde ebyamabyo ate gwe kyosalawo ogenda kubisplitinga naye at the end of the day tuva ku ttaka lyerimu bannange twagalane bannange tukolagane bannange tubeere omuntu omu bannange tusobole okukulaakulanya ensi yaffe because obeerawo ng'oyinako a very good idea nosobola ogiweereza omuntu muso gisharingako n'omuntu njogeddeko ne bakowakazi bange ab'enjawulo nendaba endowooza yaabwe bwe tujja e Bulaaya tuadoptinga embeera z'eno nabibagambako okukolera netwadoptinga embeera z'eno nti gwe balina kukugirako sente mbugwe osobola kusevinga sente zo kubeera ne sente ze zo benefits z'okujjanjaba ez'okukola ki omuzungu nabeera nga akuggyako sente zo nga yakutegeerera nga yakola ki ate omwaka benefits ezimu nobeera nga tozizza that is your money naye kati olwokuba gwe kyolowooza nti I know I can't do this without this I cannot survive without having benefits that is in your mind so singa tukikyusa ne tukyusa obwongo bwaffe katulawo watu bwoba oyina omuntu nga kyaliwo obanga munnayuganda ogenda omugamba naye nomunange oyina full time nti ye lwaki oyina full time gyokola waliyo ogundi nti ye oyina emirimu esatu nti ye kati kola gumu nti aha mu buno obudde okole bwoti nti ye esente zo zikwata oziteeka wano watusobola okwekulaakulanya netukulaakulanya zino ensi zino zakula dda ate zo zengola kwekulaakulanya netuteerwanyisa abannayuganda twerwanyisa ululima lwetwayimba Eagles yali Eagles yali ekyali Eagles lwetwayimba abaganda twerwanyisa lwaki twerwanyisa
twelwanyisa golola munavuddeyo you start something omuntu akujja okumpi yasooka okukuba nze olwavaayo wano abandi okumpi basooka okunkuba alagawa abadde kikyatugamba lwakyazze buuyo agenda kuddamu ahitinge agenda kuddamu akubende bankuba papa bantu bebamu Bana Uganda bannange baali bannange nabasembeza ne babeera bano why lwaki kiriwo ekityo nitula omuntu n'alabika bulungi instead of appreciating it nange nno gwe alabika bulungi n'otemawo eggambo bannange tulekerawo okwerwanyisa bannange twagalane bannange twagalizaŋŋane tukuze ensi yaffe let's love our country bannange twagalane omuntu aba alina ekintu ekirungi kyayina appreciate it tokirwanyisa kubanga kati nze najja wano with my own ideas naye Abannayuganda bannange baakikuba si bakuba mukazi nakati singa wano siriiwo naye nga surprisingly byembagamba bwe bitayamba bo bigenda kuyamba abaana baabwe abazzukulu mikwano gyabwe all the stuff naye olwokuba letwagalizaŋŋana oyo kyayagala kubuulira munne nayita wano nempitawo nentuuka ku kino ekyo kikyamu yensonga lwaki njagala era nga waggulu nga nkugamba nti when you start something ng'enniyayo egambye nti otandise ekintu tewabanga omuntu oba ekintu kyonna ekikujja ku mulamwa tekibangayo nova ku mulamwa mb'olwokubanga gumuli agambye mb'olwokubanga banvumye njagala nabagamba nali bwe twali abantu nga batandise banwanyisa ne ŋŋamba nti abalabe I started this thing. It is my own idea. It is my own story. I talk about myself. I don't talk about anybody. Never na story jemba. I don't mention anyone. Okujongo lya bere onagamba bana ekinsimbye. Babere onaga kinsimbi nanonye ngeri gya Rwanda. Na yene mbagamba this is what we are going. This is what I am going to do. Amayinje ge bali okunkubisanga amafunfu. Sigenda gaba kwatanga bakubise. Genyine gengendo kwata. Ngazimbise bana gendo zukka nga bukedde. So when you start something, when you come up with an idea, remember it is your idea, it is not their idea. Don't let anyone stop you over something you want to do, you're going to do, you are planning to do, or you have started. Tokkiriza lumba buli kintu ekiri successful kyebakuba. They want to put it down because those are the only people that want to shine. So if you start something, if you come up with an idea, nebakukuba yongera kunywera byebakuba byongera kunyweza bigame olawo nabakikize then ndi kumulamwa togwamu maanyi singa wano siriiwo bannanga abantu nga banvumye tetuganye kale nedda banvuma naye abantu nga banvumye luli ate nedda banvuma nga sibiraba nakati nga banvumye noyita mu comment noziraba naye nga bambi omuntu alina nabizibu bye teyalidde ayina za rent ayina za kulya ayina za chaba mbanja bangi alaba onyirira yali amanyi oba ogenda kufa singa wano siriiwo. So I want to be a live example. Ngawe nogamba mukusoka nga nakaja nti if you are out there nga watambula nga bewasuubira siwe byali bwowulira bulayo lozo ogenze mu ggulu you find challenges ebizibu biki togwamu maanyi sigala ku mulamwa here I am okuva eri nahandika gye nakujumiza mukunsuza mukubeera mulogosa toyi mukukwata mu bubi mukola laundry mukwala obuliri nakola housekeeping ize mu hotels ne bakuwa biroom birimu jacuzzi nakola mu hotels biri however zali zina amanyaliga mu Holiday Inn ne Sherwood Park nenkola mu Holiday Inn naye obuliri nze ne nongose ebinaabiro by'abantu nenkola ki naye here I am kitegeeza ki togwamu ssuubi togwamu maanyi tonyoma mulimu ekintu kyonna nga kiri mu kkubo ly'ongogenda kifunamu ssente kikwate kinyweze lemerako kati wamala okulemerako tangaaza ogambe endagawa